Kuzunga ki? Naawe obadde ozunga ki? Ulya wetala wetazo noonyaaki? Badde nveeyo mu saaluuni ne ngamba kampitire wano eno wali ngende wali ku bbaala kusange. Ate ova mu saaluuni omulwadde omulekedde ani naawe? Gwe nga wamuleseeyo. Vaawo naawe. Omuntu badde olina okumubeerako wali obeere naye omubuddeebudde. Omugaso ki kati gwe gw'otuyamba? Bwe kyogamba ogweyo gy'obadde ova gye wakusingira omulwadde oli gwadde olina okubeerako. Oyo omuyita nti si muganda wange. Ate tomulina ku luganda otya naawe si mulamu wo. Gwe nga wasobodde omulekayo. Kirabe weeyogeza nze nina obuzibu bumu. Saakutunuulira muganda wange ali mu kubonaabona ng'ayita mu bulumi bwe butyo nze ntuulaawo mutunuulire. Obadde oyagala mukolere ki? Olina okubeerako awo n'omubudaabuda n'omubiibita n'omuyambako naye gwe ozunze buzunze ovuddeyo mazima. Kati gwe mazima ongasizaawa kati tulina mugaso. Manyi nti esseeyo abakazi babiri mumubeereko kati gwe ozunze buzunzi kati gwe mazima oba ongasaaki kuba kati nekyo muleseyo yekayeka bambi gwe tulina kyalina na mugaso kati gwe. Robert otandika kuntitiibyako kiri kikazi kyo ekisooka kyalina tekizaala. Ate nze sajja nakujjanjaba balwadde bamwe abalala. N'omutunyuira nga akanwa bukanyuzi maaso. Yo omulesa ali atya? Nze muleseeyo nga yeekubye emizimu ate ayo alogojja kino agamba kiri oba ebintu by'ekika kyammwe bimukubye. Ne Robert muyinza oba nga muli balogo. Ate nawulirako ebika ebigamba mbu nno omuntu bw'azaala omwana asooka bamulya. Robert temuhundira omwana. N'owulira ate biyugira. Siganye ebyekika tubirina naye nze sibikkiririzaamu. Okiwulira kujjako senga yabikkiririzaamu. Nze ebyo ebintu sibimanyi bulungi sibitegeera. Naye mpulira senga wagamba manyi omusamize yamukwana omusamize oba n'amugaana oba omusamize yayagala okutwala omuwala kati ebintu byammwe binsobedde. Okitegeera awo nange we bintabulira. Either nga lombi nayanyiziza senga n'amuloga kuba senga yempulira bagenda bamwogerako ku kyalo nti mulogo oba ono omusamize ono. Ne kati Robert tukole bwe tuti oyo senga awo omulogo tumwatulire kuba bagamba bw'oya tulira omulogo eddogo lye lifuluka. Sia levaawo naawe neesimba ntya senga wange mu maaso ne mwatulira nti mulogo. Nze kankubira ekintu kimu olaba akakabuto k'olinaako senga asobola okuloga ne kavaamu. Nze tomumpanikako yo senga awo naawe. Kale gwe ddaawo omutiitiiza awangaala nze kyekimpangasizza wano ku nsi nkankana ne maana envaawo sirinda. Nze nja mugambira senga awo. Kati ng'omugamba oti kati ng'akubuuza nyi yabigambye. Igwa yabingambye. Igwe ddaawo weewage. Nze ndi musajja asobola okuzaala awalala. Okiwulire gwe ddaawo. Ate n'ekyokubiri njagala kino nkiddemu gwe gusemba. Lekera okunnondolera nga nkulese ewaka. Sigale ewaka otuule. Kati oba kusanga n'omuwala omulala tewandizimbye mutima. Robert, olaba nti notenda senga awo bulogo nenza akakazi k'okwekenda kusanga nako nja kayoga ekinanasi tawo tugende ewaka. Ndoola omusajja olinganga agamba ki gwe? Mubutuufu ntuuse wali ne bampa olupapula sayininga nengabira ddala nga kyekyo. Sabo naluuta obwedda mulaba mukyamuukirivu lwakuba kanso nina ekinnemya okutegeera. Nze obwedda mmanyi olumala okusayininga nga batuwa sente nga buli omu avaayo n'ekikapu kye nga tudda waka naye olumaze okusayininga sente entuzirekayo. Anti bwe biba sibitegedde. Bwe bitu bwe bibeera banka bwetyo bwekola ebintu byayo. Sente zisigala ku akawunti yammwe. Naye kanso sente zaffe ntebazibe kuba obwo obusajja engeri obwedda gye bwogeramu n'okutunula. Obwedda bwogera enzungu zaabwo bwandibba sente zaffe. Neddo abo tebalina buzibu. Ate obwedda si kuntunira gye bututunuulira. Tebalina mutawaana abo. Nakana akasirikale obwedda akali ku mulyango nako nkatidde nkayinza okubba sente zaffe. Ate oyo nga y'omukuba zikuuma. Oyo yakuuma. Nze obwedda mmanyi nti oyo y'omu ku balabe ennyo yakuuma. Kyemuba mumanya sente ziba ku akawunti kati kiri gy'oli bw'ogamba nti bannaye tugende ntooleko oba obukadde bubiri oba busatu oba buna ng'ogenda ne mukyalawo kuba akawunti eri mmanya ng'atwala endagamuntu ye nga basayininga ng'ojjayo z'oyagala. Nze mbadde ntidde ng'okola by'okola mpola mpola bw'otyo.
nze nno obwedda ŋŋamba nti sente oluzituwa tuziteeke waka tuzikuumire eyo ate wakawa kati wali tewakyali wammwe kati mugende nazo muloozi kati mulina okweteekateeka ne mu programming embeera tetukole ki bwebityo bwe biba antitegedde kanzo nkitegedde kaakati ndowooza kati tugende kuba muzeeyi mwamusuubiza ku makya nti mujja gula poloti mutandike n'eyo tulina okugenda ewa muzeeyi tulabe akapoloti ako nkagule lwakuba kye sinnamanya mugenda kugulawo muzimbewo mpolampola mugira mubeera mu loogi oba agamba atya bulaza ate bulaza akwagala nnyo obulamu bwange onjagaza ki okuva oli we watuwa ku majja nkubabanga jasere zange mpasire zange nkubanja gwe ani g'obanja gwe kenyini nze mmanje mwabba esatu zange mmwe lasita bwewakwasa sente ze tewakwasa nze sente 5 wange ge mazima gennyini gwe kyogala gamba ti mwanziba babiri mmwe ze mwana sakwatako mu nsawo 5 wange kubuulira amazima era olwensonga eyo kwata ekkubo ogende ewa lasita akusasule kitegeera okakaza lumugana ku basere zange gwe jajja nkusaba busabi bikwata empola kubanga ojja kunzijjako lasita yakwata amajja si bwe kiri mwakola nsobi kubba omukiga gwe mbasete zange gwe pasere zange mukiga mulo 5 wange nkubuulira amazima bw'oba toyagala kufuna buzibu mwana wali ntadde jajja onampasete zange oba nedda mwana nkubulira ekintu kimu bw'oba okyayagala obutafuna buzibu wali ntadde mulo 5 wange leka ssebo ebyo byotikisa abangana mutiisatiisa nze tojja kuntiisatiisa ssebo 5 wange olaba tino gankutte nze nugwo omugogo ngukujjako ne ngukuba ositegeera kusaba ekintu kimu ntanga sinnabakuvaako ositegeera wanja kukusabulirawo essaawa zino eno ogende bakutwale mu ddwaliro nze kubulira amazima ojja kukola ki owulidde nja kukusabula gwokola kigwe onampasete zange oba nedda awo otuuse mwana leka mwana sokoleko ntu onampasete zange kale ninamu olwasa ngenda ddu kutemera 5 wange ninamu olwasa olina meka ninamu akaasa jajja yogera bulungi nze tombevengerako ize ninamu kale mwana ebatirimu bweritimbu bulamu ngenda ddi kusala soko bijjeyo ate endala nazimpa jayo mwana endipo jayo endala nazimpa gwe ssebo ebiri lasita yazirina wange era amajja ge wagakwasa 5 wange ositegeera ssebo mwena muli babbe njagala sente zange kati ku 3 osobola olabirako ka miliyoni gwe mwema mwali mwati tebamulabira 3 lwaki mwansaba 3 aye ekyo volaba wali fala ka miliyoni bamulabira ku 3 onampa zange oba nedda mwana ontuga ebyaddala 5 wange pasente zange nkute kale ize ninamu olwasa mu nsawawo wansi ninamu olwasa soko olugyeyo mwana kwata mpola gearbox kale ize gago mubaba nnyo mugano sikirinako buzibu mugano okola sikirinako buzibu zeze ninamu mulo zeze ninamu ni lasita mugambe mwena musangira naye ebiri zanga jazimpa naye nga lasita gwe kyoba omanye ebbiri yalyamu akakomando galwasa kido nanywako nakananasi ka kido kitegeera ze nendyako akakomando saafuna nalizi nze KIRIBEDDA ali eri Francis basiba njala ne nnyina ssebo mwe mulyawo muli ku kakomando n'omunanasi mwana naye kale onansonyiwa 5 wange onansonyiwa muliko mawo obubi obuyayi obubali babalemu ogenda okola ne musiba ku kirunga muzunga simanyi muli bayimbi kumbe munoonya be mubba soko genda osaleko lasita naye gyali ewaka naye nga nze mwana saakubba ositegeera obubbi obubali nyini ono nyiza nnina okukikuba ate ggwe gana ne lasita atakikungwako sere zange mujazibu owedde mwabba abalala sikusanga wansi gwe ate mwakola so okuba omukiga mujja kungwako mubaba nnyo weteesooca nanduutu nze mbadde nteesa tufuneyo akayumba ke tuba tugula tugira tubeerengamu ekyo si kibi naye nanduutu kati tugenda funa sente okiwulira gamba ennyumba olina okwogera ng'oyogeza bugagga ensimbi zafunyise dde olina gamba ennyumba ntufuneyo ennyumba kyonna kyemuba mwagadde twafunye dda sente gwe ng'oyogeranga baavu kyonna kyemuba mwagadde kiba kisoboka ffe twebake bwebasi nange ninayo
omukwano gwange akola bwa bulooka bwa mayumba nsobola okumukubirako bwe wabaawo akayumba akatundibwa wano mu KIRIBEDDA ne mugigula muyinza n'okwagala nti KIRIBEDDA ffe tugikooye tugende mu kitundu ewa ekirala mpozi n'ekirala kanso emmotoka yo ntogitunda wandigitumiza n'enjigula buno obulamu bwetaagamu emmotoka eyange sigitunda naye muba musobola okufuna emmotoka eyammwe naye Kapito omanyi ovuga emmotoka kanso asobola okutuula mu nze wakiri ne musindika nenanduutu wamanja kuyiga kanso byonna bisoboka lwakuba kyemulina okumanya kimu banaye sente ezo nyingi omuntu yenna omugezi sente ezo ng'ozikutte bulungi mbakakasa muyinza obutaddamu kubonaabona naye senga ozikwataga dibenga lye ne weesiruwaza oyinza n'obutaweza mwaka nga wazzeeyo dda mu kubonaabona kyova olaba kanso nkwagala nnyo mbeere ku lusegere oyinza n'okufuuka bodegaadi wange ebyokukola byo nina bingi ate bodegaadi kirala nnyo kozi waliga adivaiza wange ojja kukuba akasimu bw'obaako kye weebuuziza nkubuulire naye nga mulina omumanya sente muzikwate buki bulungi nze ngenda bayambako ekitonotono kye nsobodde naye ate mulina omumanya nina okukwatagana n'abakuntu bange nabo mbayambe sijja kuba ku mmwe mwekka kanso nkwetaaga nnyo kubanga sente nyinza ozikozesa obubi netandika ate okuziwa n'abakazi abalala Katito biki byoyogerera mu maaso gange nenanduutu nkyokoza nnyo nkati onkubira gende bannaye byomubiveeko kati onsuubira kuwulira atya ku ebyo by'oli gwe buli kaseera nonkuba empi lwaki onkuba mu maaso ga kanso bwakiri nkubire waka nga kaliyo bw'olimba nandu olimba Sabo ninaamu mpaamu akadde katono ngenda kuba nkutuuseeko mu sekendi nyawo gye baliko kale ssebo naawe gye balise ojja otya ndi bulungi ogamba otya bannange olabika bulungi kyamazima ntambudde ku kyalo kuno naye mbadde ndudde okulaba omuwala omulungi anyirira nga ggwe okakasa ge mazima webala okunyirira bambi kale ssebo nawe webale kusiima bulijjo manyi malayika zikoma eyo mu ggulu naye bannange ne ku kyalo kuno kwemuli ssebo ani gw'oyita malayika egwe nze gw'oyise malayika bannange olabika bulungi webale kusiima ssebo kakati nyabo ku kyalo kuno beera luddawo mbeera kuno ku KIRIBEDDA kwennyini nze ndi mwanyina wa kanso mwanyina wa kanso Richard ono waffe wano mu kigaga wamakeeka nyiriraako webala okulabika obulungi kale ssebo nawe webale kusiima kakati nyabo nanze no mbeera waneeno wano ku bbaala lino erikyasinze okuba obulungi wano mu KIRIBEDDA waggulu nkawulira naye sigendangayo togendangayo kakati nyabo amanya go gwa amanya gange nze Rita ssebo Rita bannange erinnya ddungi nange no bampita Maxi iye kakati nyabo zabadde asaba mu bwewombeefo bw'ekitalo nnyo okkirize ofuuke mukwano gwange omu bw'ati ow'enjawulo nze mbeere mukwano gwo nze munnaye siina mikwano bambi nyabo bambi nkwegalidde togaana kati nzirayo entya ne ŋŋamba baaba nti nafunye mukwano gwange omulenzi bagamba mbu abalenzi boonoona abawala naye era ekyo tokitya kuba nze ne ku kyalo kuno banjulira siri muyaaye sirina bbara siri muyaaye sirina mpisa mbi okakasa tolinga bali abayaaye ni mwana omukaka ku kyalo kuno bayinza okunjulira mazima Kyekiriwo baby ye kyekiriwo kulekayo mukwano okomyewo akomyewo baby naye mwana ate enjala ennuma era nga bw'okimanyi
buli anjagala kuba kusala njalo ennume ebyaddala sijja kulimba mulombe munaye esara nategese nga bw'omanya ebbiri ze wandekedde nafumbya y'akawunga mpozi baze zaaganye era nasoboddeyo mukene yekka ekyo tekirina buzibu bebiyo ekyo tekirina buzibu lwansonga mukene abasawo gwe balagira olaba mukene oyo tofulaba ab'okunnyanja ebiseera ebisinga tebalwala bawutaka mukene ngaako kitegeera oyo mukene ali kwala ali mulo bebi olengera mukene oyo bebi akulongoosa akasusu okitegeera oba n'amaanyi mubiri wakati kidi wange abagenda beera fiti nnyo ng'ali strong okitegeera kale okimanyi nti mbadde mufumbye n'ennaku olw'engeri nti enva zibuze endala totakuwala yadde tofuna nnaku yadde lwansonga oyo mukene gw'olaba mulungi nnyo mukene ate wamusiisa simanya ate namusiise ez'ennyaanya tezaabaddeko n'ez'akatungulu era njiyemu buyimazi ekyo kyennyini kyekisinga kuba kati olaba ebiseera ebisinga si kirungi siika mukene lwansonga mukene aba mulungi nga wa boyiro kitegeera omanyi nga bwalabika ku suwaani amazzi meereere nembeera kaseera buseera just mbadde mpitiddeko eyo mu bbala nensanga kizza oli maneja wammwe ya maneja musinkanye ku bbala bebi esaawa zonna amagye agajja gwomanyi kyaŋŋambye aŋŋambye agenda kunteekamu ssente ŋŋende nkuba omuziki mu studio kati nooba tolinga bali abayaayi tujja kulaba mpola mpola ngenda gira nkirowoozaako bannange okkiriza ngenda kirowoozaako sebo kati nga bw'omanya emikwano mba njagala kumanya waasuza otya olidde kaki ku kyemisanaawo sula bulungi nga bw'obimanye akati nze abadde agamba oteeremu just kanambako mbere nga nkukubirangako savingako read okay webale nnyo bambi webalire ddala kale max munaye naye nze tonkubira buli kiseera ewaffe tebabyagala ebyo ayi n'ekirala tojjayo ng'onnoonya okitegedde ssebo ebyo mbitegeera abazadde nga bw'obimanyi ebyo mbitegeera saagala bakimanye nti ninayo mukwano gwange omulenzi okitegeera kuba ewaffe wakambwe munnange olaba n'okuvaayo nebbyeyo bwebbi ng'enjala ennuma ne ngamba waaye kantambula enjira nnambula ku kitundu okitegeera kati wona okubakuba ojja kundeetera ebizibu munnange nze wenna bufuna obudde nga nkuweerezako olumidbaka ng'okola ki ng'olyokukubira ewaffe bakambwe munnange saagala bizibu ekyo nkitegeera abazadde balina bye batugaana ebyo ebitaliiyo naye engeri gye kiri nti ompadde kanambako kankuweeyo 5 zino zikubeeremu oteekeko ka airtime nga bw'obimanyi zimpadde max neyanziza kale kasita ompadde akanambako ojja kukoonako just kale sebo tuuka bulungi kyana kino bannange ate nno kanso njagala yangula ekitundu kino abaegansanyusa okubalaba ndaba kuki mujje tuyingire nedda muzeeyi n'ensonga y'amangu tujoogayegayeemu tukulekewo kanso kale gitulako wano kale kantuule kambaletera akatebe tugenda kutuulira ano mpolampola ye tetugenda kulwabo waaye muzeeyi yekweka eno kati omugagga kapito kamugule eradde nnyo muzeeyi muli mutya esebo nyonyo sema muzeeyi akyalimu embavu embavu mweri otwanyi mwetuli ngaagadde muzeeyi nolowooza tunadda ku gundi bagala odda mu nnyama nga supu akola ki kati saagala ate tubenga bano bebagamba eyanona eryato nadda mu kulya
Sibu mzee yashege. Amanye ngero nno. Akati nga butwayogedde. N'abakulu bano badde mbaleese ku nsonga yaffe okugula akapolotiko kali mu KIRIBEDDA. Okay. Kimwagala sente zalabise. Era kati kapito ngenda gula buli ttaka eriri ku KIRIBEDDA kuno. Kati ate njagala nsooke n'eriri abantu bakakase nti kapito yafunye sente. Nende nkabalambuze. Sente bakafunye. Bakafunye? Awo nno. Okimanyi nti na wano walungi. Era muzeeyi nti weeyibala essaawa yonna na wano ngenda kujjangulewo. Wano situndawo. Wano situndawo nze. Ana ekapito. Ate awo muba mususse yenjogere eba yakujereegere. Ebintu by'essente obimanyi. Ate awo oba oyitiridde obanga ayisaamu amaaso. Mpiseewo bansonyiwe. Muzeeyi y'omukyala muwuliziganya ali ate kati. Omukyala kimuwuliza mukubira esimu tagikwata. Agenda kumpromotinga mu muziki rasa tugenda soka tumumzeko wali ebbali ze nguyingire mu studio. Weweka. Nze kandi kati rasta mugambye asoka mumuze muko wali ebbali ositegeera. Ati ne luli wagamba mbu rasta byamulemu okuyimba. Rasta mwana aflatinga nnyo mu studio naye kati wateka mukunza amaja kiba kyakabinyo baby ositegeera. Ati kakati kyengamba kikeni. Baby. Oyo manager singa sente wakirigwe zizazikuwadde. Ne zijja ne zitulabirirako wane waka. Embeera gye tulimu ogiraba. Baby yo leka nkutegeeze kino. Omanyimu abawanda basekise mulabira kumpi mwagala byamangu. Gokimanyi tino bwampa amajago bwampa amajago nengenda mu studio nendi coding oluyimbo kitegeera. Mba ngenda tandika okukuba obuvulu nga nkuba mutuwa mulimo namananga obuvulu bonna mbukuba kitegeera. Nga amajago agabala. Kijasoboka. Laba nenono obadde ate nze kankubulire kinene amazima gennyini. Olaba ne baby wangu oyo baby rasta oyo ngenda mutuuma erinnya nga ye Mikiti lwansonga. Mikiti alina okwesala ebivaazi nga afunya amaja. Mikiti aba alina okuba nga anyirira. Mikiti kennyini naawe naye gwe naye mba mulina okuba nga mumakinga nga teri asobola bakwatako. Kituufu. Soko mukwateko tulabe. Era ndowooza olaba n'akateeteeyi akamu nako kafuuse ekizibu. Ekyo si kikulu. Ekikulu baby oyambadde ositegeera. Naye ate kali kamu keetaaga kyusa. Ize. Gwe tofaayo ngenda kuwa olugoye oluddako kale. Ngenda kuyiyiza olugoye naye nga kyekyo mwana ebyaddala sijja kukulimba nkooye ate njala ennuma ositegeera. Tofaayo kasita nafumbi. Tugende nkuwe kubanga osanze nkyayoza ebintu. Tekirina buzibu mpola mpola. Gwe baby. Jangu oli emmere munnange. Ate kasita ondeka n'enfumba. Kana kai. Wano tewakyali njala. Kana kai n'amaanyi. Okuyisa bubi soko olivege vaka. Iyo gye yanobera omanye eyo. Yagenda ne mukwano gwe. Naye wa mukwano gwe nsobola okumanyayo. Oba gyali. Munnange. Awo simanyi oba nagendayo bugenzi. Nga si kirungi ate. Kamala okufuna sente. Ngendeyo. Mala kufuna sente. Naye ate muzeeyi. Omukazi bw'aba yanoba muleke. Kubana abakazi abangi abali mu Uganda ogenda kufuna omukazi omulala oyo mwesonyiwe. Omukazi yagenda n'olubuto lwange. Nyinza omufaako nze. Hakigulira kaabandi. Muze ojja kufuna omulala era omufunisa olubuto. Ebyafunisa ebyo oli olubuto tobiyina. Mbirina. Funa omulala. Sagala kuddamu kummanyira gwe. Kapita bikyala byayogera mu maaso gange. Ekitegeeza naye bw'otyo bw'ogenda okukola. Kalina nduto. Ng'owasa woogoba. Mbadde mpono magezi. Twaliza muli magezi kyagoga omuwa. Nze mbadde nyumisa mboozi. Nze toddangamu byogera mu maaso gange nakugamba dda. Ndutu kati onoonya kunkuba. Nze mbadde njogerwa. Toddangamu. Bannaye. Nze ndaba tuli ku bugenyi ndabanga mweswaza. Weefuge Nanduto oli mukyala mufumbo abafumbo tebeeyisa bwe batyo. Twaliza muli ggwonkyankalanya makanso tusonyiwe. Mweswaza. Oyo yankyankalanya. Muzeeyi. Anti embeera ogirabye. Kakati weebitya nti naye mbadde ngamba. Kiba kirungi omunoonyaako okuba munnaye
ndabunonya kuba yagenda n'omuntu wange kati lwaki tetugize negalawo netugenda abakulu mubalaga akapoloti ate yensonga nkulu galawo tugire olwaye embeera yeeyo kubanga ate bw'ogenda n'olaba ettaka eryo ng'olwo omanya pulaani ate ekolaki eddako muyige empisa bannaye oyo pansi oyo yantabula naludi yasinga okwogerera